Leero ku Lugonvu'S show. Mutuuka akaseera nga sex wa once in a month or twice a month. Imagine. Wa once a week. A week is okay naye a month. Era kituzzayo ku kitwayogera nti kirungi oyagala omuntu wa status yo ojja kumutegeera akooye naawe okooye. Kyokka bw'ona ayagala omukazi omwavu nga gwe omusajja akola nnyo oli mugagga kye kibaga nti abakazi b'abagagga ffe tubeebakako. Reason beba imam ffe tulina obudde abalala. Yasiiba waka alaba oluddewo ewaka alwawo talina kyakola muka mugagga. Era ng'oli musajja mugagga ng'oyagala okukuuma mukazi wo mukkiriza akole tagenda kufuna budde bwa bwenzi. Baby. Era omuntu yenna bw'otuuka ng'akaseera nga bawakubira. Nogira. Hello? Hello? Sorry, mbadde nkyaliko ku mulimu kati ngenda kuddira. Gwe noga nti nze njagala kwogera naawe kyokka tompa budde. Tomuvuma nga jakesi just takutegeera. Njagala nnyo love eyo enyuma n'okwata ku mukono n'onkisingako. Mulujjudde. Ebyo badda ne mu round about wakati awo ne basiba emmotoka y'okunyeegera mwana we. And those are memories. Those are memories we need to create in love. Kiss her anywhere. Make love to her anywhere. Hey, skabo let cabbage yangu one. Lindirira